Mu mwaka gwa 1974 ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Ntenvu, Oweekitiibwa Nelson Kawalya ne Kabiteewe Annette Kawalya baagattibwa mu bufumbo obutukuvu ku Lutikko e Namirembe, era baagattibwa yali omulabirizi w'e Namirembe mu kiseera ekyo, Yokaana Mukasa. Kati olunaku olwaleero lugiweze emyaka 50 bweddu kasookedde baagalana bano bagattibwa mu bufumbo obutukuvu, era bano olunaku olwaleero bajaguza okweza emyaka 50 bweddu mu bufumbo bwabwe obutukuvu mwe bategekedde n'okusaba kw'okwebaza Katonda. Ku ssaawa ennya ez'enkya ya leero, ab'eŋŋanda abako n'emikwano gy'Oweekitiibwa Nelson Kawalya ne Kabiteewe Annette Kawalya nga bakulembeddwamu Nnaabagereka Sylvia Nagginda n'abakungu abalala okuva mu gavumenti eya wakati n'ey'Emmengo batandise okutuuka ku Lutikko e Namirembe okwetaba mu kusaba kw'okwebaza Katonda olw'okusobozesa abafumbo bano okweza emyaka 5 bweddu mu bufumbo obutukuvu kw'ossa okuddamu okukuba ebirayiro byabwe. Jjajja w'Obusiraamu Omulangira Dr. Kasimu Nakibinge Kakungulu, abalangira n'abambejja bannaava ne basaava, Kalisoliiso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamya, Minisita w'ebyentambula General Edward Katumba Wamala n'abantu abalala bangi tebalutumidde mwana. Okusaba okw'okwebaza kuno n'okuddamu okukuba ebirayiro kukulembeddwamu omulabirizi w'e Namirembe yawummula Right Reverend Wilberforce Kiti Oluwalira, era ono asoose okuddamu okukubisa abafumbo bano ebirayiro ebijja. Omulabirizi eyawummula Kiti Oluwalira mu kubuulira kwe atendereza Oweekitiibwa Nelson Kawalya olw'okubeera n'omukwano ogwa nnamaddala eri Kabiteewe ogubatuusiza n'okweza emyaka 5 bweddu mu bufumbo obutukuvu. Abantu bano batambudde emyaka 50 era tukakasa nti ekibasibya wamu n'okubanyweza kubadde kwagala okujja wano okwebaza bannaffe muze kuweera Katonda bujulirwa. Omulabirizi Luwalira bw'ati atendereza n'ennyingo ey'obuntubulamu Oweekitiibwa Nelson Kawalya bw'atambuliza obulamu bwe, kyagambye nti kyakulabirako kirungi eri abantu abalala. Tuli wano okwebaza Katonda nti mwasimbibwa ku musingi ogw'empisa ennungi n'obuntubulamu. Erinnya lya Mukama yeebazibwe. Ebyo tubirabye kuweereza ne kuweereza bagambe mu bato, mu bavubuka n'ab'ebitiibwa n'abantu ab'enjawulo, naye nga mulina obuwombeefu n'okwegendereza n'okumanya Katonda awadde okuweereza bwe mutyo. Ssaabasajja Kabaka mu bubaka bw'atisse Omulangira David Kintu Wassajja ayozaayozezza Oweekitiibwa Nelson Kawalya wamu ne Kabiteewe Annette Kawalya olw'okutuuka ku kkula lino, era bw'ati n'amwagaliza ebikujjuko ebirungi. Oweekitiibwa Nelson Kawalya n'omukyala Naava Annette Kawalya Lubaga Kyaddondo, tubayozaayoza nnyo nnyini olw'okuweza emyaka 50 nga muli mu bufumbo obutukuvu. Twegatta ku b'eŋŋanda n'emikwano okubasanyukirako n'okusaba Omutonzi abongere emikisa gye. Tetusobodde kubeegattako ku mukolo, naye tutumye Omulangira David Kintu Wassajja okubatuusaako obubaka bwaffe. Tubaagaliza omukolo omulungi. Nasaako omukono Ronald Mwenda Mutebi Kabaka. Omulangira Wassajja oluvannyuma lw'okusoma obubaka bw'amasomogi naye ayozaayozezza Oweekitiibwa Nelson Kawalya okutuuka ku kkula lino, era n'amutendereza olw'obuweereza bwe eri Obwakabaka, bw'agambye nti tebugeraageranyizika. Mu buweereza bwe bbanga lyonna lyaweereza Obwakabaka, ng'aweereza Obwakabaka mu bwesimbu, mu bwetoowaze, bumalirivu ate n'obuteerekerera. Nga bwe mulabye Oweekitiibwa takyasobola kufuumuuka misinde, naye ne mu mbeera ye bw'atyo akyaweereza nnyo Obwakabaka. Eyaliko minisita w'ebyobuwangwa n'ennono Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Walusimbi Sseŋŋendo nga y'omu ku beetabye mu kusaba okw'okwebaza kuno, akubiriza abavubuka abatandika obufumbo okufaayo okwebuuza ku bantu nga bano okulaba nti nabo bawangaaza obufumbo bwabwe. Kya kitiibwa nnyo era kyakulabirako eri abavubuka nti ebintu bisoboka. Ennaku zino abavubuka bagamba nti ebintu bisoboka, kati bano batulaze nti bisoboka. Ate olaba omukwano ndowooza nga bwe baatandika
bukyaliwo. Omujaguzi omukulu ow'ekitiibwa Nelson Kawalya wamu ne kabiite we Annette Kawalya bazze baweereza mu bifo eby'enjawulo mu gavumenti ez'enjawulo okuli ey'Emmengo n'eya Uganda. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, agesigika. Weewaawo weebalire ddala munaffe Paul Bakabulindi bwe tweyongerayo. Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga